okugenda ku Kyeyo lulinga lutabaalo obeera nga musirikale whereby oyinza okudda n'obutadda. Yeah, so kati bino ebintu ndeeta abantu ne nakwa experience nagamba nze nasula mu kigaali nasula wano nakola bwenti ne bwenti, so you have to learn from them. Olunaku olwasooka nagenda mu bbaala okwata eggulire n'ensinkana omwana omuwala ng'alina emyaka 21 abeera muto n'aŋŋamba ne mubuuza okola mulimu ki n'aŋŋamba nze ndi mubbi wangi tubba ssente nga yava e Uganda atwala obubbi bwewaabwe abutwale Dubai. Nze ndi mubbi tubba ssente, so ako ka clip katambula nnyo. It is one of the clips ndooza akamanyisa abantu. Uganda. Yeah, so it is one of my biggest challenges whereby newunya namubuuza emirundi nga 6 ne mugamba akantu nka posting nanga posting akantu kange Hadijja. Brenda Miles nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli e Dubai mukwano nti webale ku reforming. Kagale tagala mmanya kyali bakati yasettlinga yafuna boyfriend yava mu bwanneeko nange kenyini personal experience yange. So kati guy yanimba nangamba nti ngenda kutwala okole obeere ng'okola ng'ovuga motoka. Bwe natuukayo nga nina kubeera housemaid basigenda avuga motoka. Kati bwe bamala okukiŋŋamba ne neecwacwana ne ŋŋaana okola for a period of 3 days. Mami wange ne mukubira n'aŋŋamba omanyi ky'obeera okola beerawo ogyeyo ssente ze ezaakoze ki ezaakututte. Kati ne mbeerawo ndooza nakolayo emyezi gyali 4. Omukyala n'agamba ono omuwala tetugenda kubeera naye kuba ekisooka omukyala yali tamanyi kwogera Luzungu nga Gayi amanyi okwogera Oluzungu yekka. So kati nga nze ocommunicatinga n'omukyala ate eri tolina kwogera na mwami olina kwogera na mukyala yekka ate nga nze Oluwarabu sirumanyi. Bagamba abakyala balina ebbuba ku basajja baabwe. Yes, so kati nga bwe njogera n'omwami ng'omukyala aba talina mirembe. Programu eno kutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants, gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda e Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children, subscribinga wuliriza music we omulungi aliko Facebook Mariam Music. Zerujja tuli ne Hadijja Kigozi abasinga mu mulaba ku YouTube channel ye eya HK Media. Okulu tyo kuba nti ofaanana kyenda. Nedda nazaalibwa ndabika bulungi. Bino byenteekako it is just a bonus. Yeah, bino bye tuteekako mbuno tuteekako obugundi ku maaso tuteekako makeup, it's just a bonus. Naye ku bulungi bwo bonus zijjira wa bonus zibaza. It is like a formality. Inti buli mukyala like we wetekaka akantu olina engeri gy'owulira ng'owulira oli wanjawulo. Yeah, owulira ng'ogumidde owulira ng'oli wanjawulo naye nga it's not a big deal. Akaviiri keba. Akaviiri ndeka tutandika kusesa. Akaviiri ko tokeewulira. Akaviiri nke. Tubulya nti kanjawulo. Akaviiri kanjawulo. Era sinaba kulabako abantu abalala nga bakakola. Nzira nkalabidde bo ka makeup kenga. Ka makeup, thank you so much. Nkeekoze embeera yawo mu mirror yange ne I'm playing around with my face. Yes. Okay, officially buuza Abannayuganda okwetoloola ensi yonna obabuulira amannya go ne by'okola. Okay, amannya n'eddoboozi yenze Hadijja Kigozi ate nga ndi blog e Dubai mbalaza obulamu bw'abantu abali ku Kyeyo. Abantu bagenda batya e Dubai bakomawo batya bitambula bitya ebintu ng'ebyo. Ate nga njagala nnyo okwempoweringa naddala abantu n'okubazaamu essuubi okuviira ddala emabega okuva nga nkyali mwana muto ku ssomero nga ndi head girl nga ebintu bineno nga mbikola kugamba nga abawala ngezaako okubeera nga mbasitula ate nga eno program si abaana bawala bokka naye nga n'abasajja nabo bempoweringira ddala kubanga ndaze ebintu bingi aba security e Dubai abavuzi ba taxi abeetisi b'emigugu kale bingi so kati nzizaamu abantu essuubi naddala abantu bankuba Kyeyo nti nkuleetera stories no relatinga nogamba nti either kanyongeremu amaanyi oba kangumire wendi wali ali obubi. So kati mu mbeera ng'eyo nkyakitambuliza ddala era ng'okwawukanako ne ba bloggers abalala
oba ng'abantu abalala abali e Dubai era ondaba nti ebintu byange engeri gye mbikolamu byanjawulo saagala ndeete entertainment yokka mbeere nga mbalaga abayimbi mbeere nga mbalaga obulungi obuli mu Dubai ngezezaako okubeera nga mba highlightingira n'ebintu ebirala bingi. So ogatta content ow'enjawulo ku platform emu. Nature of the content tujja discussing akawo maaso. Platform bagita bata? Bagita Hadijja Kigozi. YouTube channel, yes. Yes. So mugende subscribing mubeere nga mufuna emboozi zifaanako ezityo. Erya Kigozi lya mwami lya taata? Lya taata wange. Akyaliyo? Wali alhamdulillah era mutumiddeko nnyo Hadijja Kigozi ali awo e Kanyanya ku Gaza Road. Yeah. Atumira ne kugwa mwanjulira. Gwe namwanjulira. Otegeeza ki? Tebinnabeerawo mikolo teginnatuuka. Mikolo teginnatuuka. Gamba mashallah. Inshallah. Yeah. Jijja kubanga jijja. Hadijja tutandike ne birthday. Happy belated birthday. Thank you so much. Wawezezza emyaka emeka? Emyaka gyange just olina okumanya nti ndi mukulu ekimala. Wakuze. Nakuze. Lwaki abakyala teboogera myaka? Emyaka gy'abakyala. Abakyala balala simanyi nabo bateboogera. Kale njogera naye leero sijja kwogera. So kati abamanyi emyaka gyo tukome ku giri. Abazze bagoberera siyasi. Kati ffe abadde tebamanyi. Abadde tebamanyi ndi mukulu ekimala nkuze. Obutuufu nkuze, yes. Birthday wagiselebratingidde weeyo? Birthday twabadde ku Cubana Band Restaurant. It's a new restaurant in Munyonyo. Erinaanya awo ku Speak Resort. Yeah. Nalabye ebifaananyi awo ng'abantu ab'enjawulo gye bali. Media personalities. Yeah. Munnange we najja wano e Uganda like na blendinga bulungi nnyo nenja mummwe abantu ba wano era mbebaza nnyo mwenna like abandaza omutima omulungi. Bangamba nga Uganda si nnyangu abantu ba wano si bangu. Yes, abatali bangu weebali naye ate n'abangu nabo weebali. Yeah. So kati abatambudde nange abansupportinze mwebale nnyo bakwano era wabalabye babaddeyo ku party. N'abalala bangi abatasobodde kujja naye ng'obubaka nabufunye. Mami namulabi. Mami wange naye yabaddeyo mwagala nnyo Hajati Fatuma Kigozi wali awo ku Sabala Road wetubeera. Kati twogere ku sponsor wa birthday kubanze naye birthday nga simanyi ga Hadijja. Yabaddemuko Invisible Hand. Yabadde Isima. Sisobola. Kwa Isima namulabe ng'essanyu lingi nnyo mbifaananyi. Ismail. Jajja Ichuli. Naye yabaddeyo. Tandise ebyekimbejja bye. Yabaddeyo. Wente wenja. Muwomereza ng'oyogera ku Isima nti yabaddeyo. Bannange ate tokisusa. Tokisusa nnyo. Tokisusa nnyo. Kyabadde kityanga Isima waali. Abalala babaddewo naye Isima gwalabyemu. Nali mulayeko mu bifaananyi nga mwekutte mwali kuki? Naye naawe tokisusa nnyo. Kale Isima mukwano gw'abangi. Nga bw'olaba nti naawe mukwano gw'abantu abalala nange mukwano gwange era nga tulina bifaananyi naye. Temulina bifaananyi naye ndooza mulayika oba mmwe temuli bantu ba bifaananyi. Naye kati nze so Hadijja ne Isima bo ba bifaananyi. Edda si bwe kityo naye kwegamba we twasinkanira ne twekubya ebifaananyi oba buli we tusinkana twekubya ebifaananyi kale simanyi naye nga engeri enkolagana eriwo wakati wange naye ya mukwano nga bw'olaba nti naawe mukwano gwo n'omulala naye mukwano gwo kitegeera lwakuba nti kale ffe ate we tusinkana era tubeera n'essanyu era ng'abantu abalala nga nammwe munaabeera n'essanyu just era kwegamba mbeera ya friend ya ku bifaananyi kati nkwata wano kukwatibwa bekifaananyi nekiyitawo tokisusa just kyolina okumanya nti Ismail muntu w'abantu bambi muntu w'abantu nga bw'ayinza okuba mukwano gwo nange mukwano gwange. Jjajja musajja mulungi. Wangi? Jjajja musajja mulungi. Tutuuse wennyini wali wennyini. Musajja mulungi kati nze nga mutuukako nkubuulira nti musajja mulungi omulaba nti musajja akaddiye naye alina akalevu akalungi ate akateekamu white kwegamba n'abeera ng'alabika bulungi ne sikini erabika bulungi. Bw'obeera omutuuseko no njagala omutuukeko kino nkubuulira si nti nno muwaananga nti nno oba nze nti oba nina oba kyempulira naye njogera ku mukwano gwange oba ku mukwano gwo. Wali muŋŋambe wamma kati gwe ndabye batonsinga omutegera nnyumiza njogera ku mukwano gwange tonde bulijjo Isima omumanyi kati nno ko omumanyire wamma tunyumiza akalevu kali katya kalevu yakatintinga bulungi kalimu white ate
musajja mulungi ne skin yo giraba nnungi ate nga musajja mukadde so kati just musajja mulungi afaanana atya awo nga ali mu kinu ekipale ekimpi aba atya sinaba kumulabako mu kipale ekimpi sinaba kumulabako mu kipale waba akubye ebikalu abaati sinabeera kumulabako ng'akubye ekikalu gwolaba bulabi kasusu no akalevu ndaba akalevu nendaba like omutwe gwe gubeera bold bulungi nga gusaze bulungi so he's just a nice person that's all that's what I can say yeah very nice of course cause buli muntu alina obwanayisi bw'engeri gy'abutegeeramu jjajja nice so personally ali nice gyendi ne platform yange yeah binyuma otegedde just Hadijja obulamu e Uganda obusanze otya obulamu e Uganda si bwangu nga bwe nabuleka si bwangu nga bwe nabuleka whereby nti Uganda is very expensive okusinga Dubai yeah Uganda is expensive okusinga Dubai yes Uganda sente ya Uganda is store Dubai is expensive naye sente ya Uganda is store whereby nti Dubai woba okwata ddira mu 1,000 ng'olina ky'oyagala okugula obulumi tobuwulira nga bw'ona okwata emitwalo 14 n'ogula ekintu okitegeera like sente ya Uganda erina engeri gyezitowa mu kyova olaba omuntu akuba ekyeyo azibuwalira okuwa omuntu sente lwansonga nti bwe zikyuka ne zidda mu ze Uganda ziyingiwala ezeeri ziba ntono zibeera nnyingi naye zibeera ntono mu ze Dubai yeah like bw'oba ozipending obeera owulira nga zigenda kuddawo enkya yeah wano e Uganda ne bw'oba ogenda kuzizzaawo owulira nga zikalubamukko y'ensonga lwaki nammwe abasajja temwagala gaba sente muba muwulira obulumi ng'oziwaayo sente ya Uganda like it's painful ogispending owulira nga eri painful yeah so mu mbeera nga ebintu bya bbeeyi mu Uganda ndaba leero oluddewo bukyanga okomawo ate nga tusinze kutegerya Dubai tugambe nti kati wakomeddewo ddala nedda saakomeddewo ddala nkyaliyo Dubai nkyaweereza amawulire Dubai okusalawo kujja kubeera gyendi yeah lwaki leero owangadde nnyo wano era n'okulwayo nduddeyoko so kati wentekingamuko vacation y'emyezi 3 oba 2.5 really I deserve it nekyala nkola nnyo yeah nkola nenva ku mulimu ate nemala nenzija nenwaninga ne media yange yeah ndi solo abaana be Dubai babeera busy wabeera tofunye videographer obeera ojja kwekolera buli kimu we editingire wekwatire all those things ate ononye ne content so it's really very hectic kati bwenzija nempumulamuko kangambe emyezi 3.2 it's not really much era mba mpumuddemu ebbanga so ngojeko gana mawulire goyogere Dubai kyekyakola Dubai yeah ndi mukozi wa Speed Express Tours and Travels company yeah company ekola visa etwala abantu okulambula bakola hotel booking e Dubai balambuza abantu e Dubai ababafunira tickets so we bote bagaba mirimu bino betulya nti kutwala bana kola nedda bo bakulambuza ku booking it's a tourism agency it's not like a budget recruiting agency yeah recruitment tekola bwetyo naye nga it's a company tours and travels so kati babatwala kulambula babawa visa baba bookingira ticket baba bookingira hotels e Dubai kati services zayo ziri wide bakola pickups okuva ku airport pickups transportation kiri kyenda banga videos opicking abayimbi abenjawo so obeera n'aba speed yeah ogenda no kima abantu ku airport osobola okutambuza abantu ababeera bazze within munda mu Dubai bakutambuza wherever you want to go so kati ne transport services nazo bazina bayina ebintu bingi nnyo bayina agent banking eya Equity Bank bayambako abaana okubeera nga bagulawo accounts zaabwe bazireactivating nga babaterekera sente nozijjayo like that yeah so bakola ebintu bingi generally bali e Dubai mu Abu Dhabi na wane Uganda so tugambe nti basically bye byakutwala ebyo kiriwo ekyakutwala ku byonna e Dubai no bino nabijoininga afterwards naye we nali ngenda nagenda mu kintu kirala wagenda otya like when nali nva wano eno
just ng'omuntu nali njagala kugenda kukola. Bino ebyabawala nga bafuluma today. Yeah. Ngenda kugenda Saudi Arabia, ngenda Dubai, Oman, Jordan. Yeah, so kati nange time yatuuka nga njagala kugenda. Yeah, nga njagala kugenda nkole so ningenda. That is after senior 6? No, after university. Hey. Naba university bagende Dubai. After university. Huh? Yeah. Mugenda. Naba university je bali. Okay. Naba university je bali. Wali ukoze course? Library and Information Science. Ngo bakola biki ebya library? And information. Kale oyinza okugamba oba records and archives. Kubanga era almost chechimu. So oli mukyala muyivu. Yeah, ndi mukyala muyivu. So ogende Dubai ngoyagala kola yoki? Nga njagala nagenda nga driver nga omanyi embeera ye Uganda. Ekwatamuko omuntu so siri malayika. So ebyatabukamu mulimu togulaba noga kagende mvuge. Nengamba kangende mvuge motoka. So watuuke wavuga pika. Wavuga motoka kikaji. Agent yantwala actually. Kye yantwalira ate si kye yampa. Like natukayo nga manyi ngenda kuvuga motoka ngenda kutwala abana ku ssomero ate ne ntukayo nga nina kufuuka housemaid. Yeah. Agenda ovuga motoka avuga housemaid. Yeah. Kijja kiti ekyo. Yeah, so kati obuzibu obuli ku baana bye bino ebintu byendaga ku channel yange. Nti biyigiriza abantu sagala nze ekizibu kye nayitamu oba challenge na face nga gwe naawe okisange. Kwata ssente zo ng'osuubira ebintu bibiri either essanyu oba ennako. Mukugenda ku Kyeyo lulinga lutabaalo obeera nga musirikale weyabayo oyinza okudda n'obutadda. Yeah, so kati bino ebintu ndeeta abantu nakwa experience nagamba nze nasula mu kigaali nasula wano nakola bwenti ne bwenti so you have to learn from them. Nange kenyini personal experience yange. So kati guy yanimba nangamba nti ngenda kutwala okole obeere ng'okola ng'ovuga motoka. Bwe natuukayo nga nina kubeera housemaid. Basigenda avuga motoka. Kati bwe bamala okukiŋŋamba ne neecwacwana ne ŋŋaana okola for a period of 3 days mami wange ne mukubira n'aŋŋamba omanyi ky'obeera okola beerawo ogyeyo ssente ze ezaakoze ki ezaakututte. Kati ne mbeerawo ndowooza nakolayo emyezi gyali ena. Omukyala n'agamba ono omuwala tetugenda kubeera naye kuba ekisooka omukyala yali tamanyi kwogera Luzungu nga gayi amanyi okwogera Oluzungu yekka. So kati nga nze ocommunicatinga n'omukyala ate eri tolina kwogera na mwami. Olina kwogera na mukyala yekka ate nga nze Oluwarabu sirumanyi. Bagamba abakyala balina ebbuba ku basajja baabwe. Yes. So kati nga bwe njogera n'omwami ng'omukyala aba talina mirembe. Ekyavaamu omukyala n'agamba tagenda kubeera nange bandeke ŋŋende. That is when we bandeka ne ŋŋenda. Kati awo we bandeka okugenda ne nsigalamu mu Dubai. Ne nnoonya omulimu omulala. Good enough tebangira tebantulugunya buno bantulugunya that buno bangire bampa buwi bigundi byange biwandiko byange ne baŋŋamba ŋŋende. Kati wano mukuŋŋamba ŋŋende saagenda kubanga kulinga ng'okwetwala ku poliisi ng'olaba kitegeera. Mukugamba ogende nga bagamba ogende wa? Ku airport nzireyo eka. Yeah. Ne ŋŋamba kati ate ŋŋenda lwaki ku airport. Kati awo ne baŋŋamba nti nsobola okukola visa change within the country nga sifulumye. Kati nze nakola bukozi exit eya airport to airport ne nkola visa change ne nsigalamu mu ggwanga. Olusigalamu ku ki? Tewali nga ngenda kutandika bulamu bupya nga sina kye. Olina ideas kyawe. Nanti kati nze nali nagenda kedde Dubai like for a trip. Yeah. Yeah, nengendayoko okukyala naye nga ebyokukola nga simanyi nti ndituuka ekiseera n'embeera njagala ngende nkole. So kati era we nabeeramu nalinamuko abantu abatonotono bemanyi bakwano bange lwakuba nti omukwano gw'obadde omanyi ng'oli e Uganda nga guli ku Kyeyo ebiseera ebisinga saagala ogwesigulireko kuba oyinza oba disappointed. Ogendayo ng'olowooza ogenda asula n'omuntu n'omusanga nga alina gw'asula naye kubanga embeera y'Ekyeyo nzibu so era napambana nayiyanga omuwala. Yeah. Nembeerawo. Okwekiwala bannange kibeeraawo. Napambana ng'omuwala nembeerawo nefunako wembuyiwa nentandika buto okunoonya omulimu. So kati mu kufuna omulimu transition n'ofuna ogwa driver gwali oyagala? No, saafuna ogwa driver gwe nali njagala. Nafuna gwa customer service mu ddwaliro mu skin care clinic. Ogufuna oti? Anti kati e Dubai w'otuukayo buli kimu obeera ng'okiinako experience. Okitegeera like twewaayiriza.
oyina okola CV zonna okola CV zonna noga nti nze naliko kapenta naliko kino naliko kiriya kubanga omulimu guyinza okujja ne bagamba leeta CV ate nga togirina so you have to make all CVs ekyokwewaliriza abaana balimba emyaka nolaba omukyalo omukulu wa myaka 35 omukyalo omukulu nga nze sigwe just ekyo nkimanyi nga babakolera zi passport omukyalo omukulu nga nze abaana beewayiriza okukosa Dubai bw'oteewayiriza oba togenda malako oba togenda malako obeera oyinza obutafuna mulimu gw'oyagala oyinza okugenda ng'oyagala kubeera nansi n'ogunoonya okumala emyaka 2 ate kibeera very costly okyusa visa buli luvannyuma lwa myezi 3 onaafuna ddi obwa nansi so kati nze ngamba nti omulimu gwonna ogubeera guze kibeera beta n'osooka n'otwala ogwo then later on no upgrading so weewaayiriza n'ofuna omulimu omala okufuna omulimu gwogubeerako for how long nagubeerako for a period of 1.5 months corona najja awo ne biba ne bakuwummuza ne tuwummula naye kampani yasigala etusasulamu ekyo ekiseera kati we twamala ne tuddayo ku mulimu awo kampani ate sales nezeesala kuba abantu baali bafulumye nnyo mu UAE ate tukyalina sales kati ne batandika okuba nga bagenda batoolako abakozi naddala kati nga ffe abaddugavu tetuli priority mukimanyi bannange so yenze omu ku be bajjako n'abalala bannange baali bakola nange ate ne tuddayo ku street bulamu bwonga bwa episode buli segment ate ng'ate awo ndi ekike media omanyi kyo kitegeeza gwe ofuna idea yotandikawo media awo we nafuna omulimu nentandika media gwe ng'omuntu nze Kigozi ng'omuntu nenjitandikawo e Dubai ng'olotandikira ku biki ebyakumakinga okumuvinga n'ogamba nti neetaaga otandika ekintu eki kati nali njagala okikola wano e Uganda nga sinaba kugenda naye back then nali ngwagwa nnyo mukwano nga gunziba amaaso kati nga sibeera na budde okitegeera nga ngwagwa nnyo mulaavu tuliriddawa abakyala ate muve ku laavu kubanga laavu eyo ina engeri gya distracting a future I'm telling you mwagale naye mubeereko omukyala wange ku laavu no like si mu bubi naye kwegamba mubeereko ne we mukoma temukisusa kubanga oyinza okuva ku mulamwa like nobeera distracted forever then notakyesinga na dreams olw'okuba oli mu bintu ebyo by'omukwano so beera n'omukwano naye nga si gwa jjenjeero ogutali gwa jjenjeero okitegeera byomanyi ku laavu kyeyakkola sikyayagala kubiddamu ebyo njagala embereko ne wengoma mu bulamu bwange saagala nnyo nenkisusa nnyo nga mubwogamba nti kale nina feeling nti laavu eyo yanfuulanga nnyo busy neerabira okubeera nga nkyesinga dreams zange naye we namala okutuula wansi nembeera nga siri mu Uganda nga ndaba nkola nga ndaba ninamuko obusobozi obusobola okwegulirayo ka kamera kwegamba nentuula nenconstructinga bulungi obwongo bwange that's when I started a media naye nga siraba gitandika era still nali nakafuna omulimu naye nga mpulira nina pressure nga nina mukwano gwange ng'abeera US Semakula owa Kyeyo TV kati nga mulaba alina page ekola nga njagala muyuzinga ekituufu nali saagala mukolera naye nakirowoozamu ne ngamba kati Semakula mukwano gwange ate ngenda tabuka naye lwa media kati ne muleetera plan ne mugamba olaba ekyo ekintu kyokola nene Dubai kisobola okukola omanyi kyobeera okola gula gadgets eno ozimpe nze ntandika okukola ki okukola kati nangamba kale tugenda kwogera soka ompeyoko sample nemukwatira akavidiyo akasooka nenkamusindikira ku WhatsApp nangamba kalikiriya kati lwe twali tuteekateeka okugula gadgets nga maze okungamba ngende ku katale noonya mbulidde byengenda okugula microphone biki nenzirayo ewaka ninebaka kyabugazi nembirowoozaamu nga mbutuufu sigenda mukolera naye nga njagala engeri gye nali ntegedde nti nalina page atandise okulaga ku ebyo ebiseera yali ayogera ku bulamu bw'abantu abali mu US nga ne Flavia Namulindo atanaba kubitandika yes nga ye yabiraga ekyo ekiseera nga tanaba kuyingira into charity so nenkirowoozaako neŋŋamba naye kati Semakula mukwano gwange agenda kunyiigira ngenda tabuka naye nga agambye nti next week wetugenda okugula gadgets kati next week eyo nejja nafunamuko obuzibu oba omwana we yali oba mulwadde n'atasobola kulichinga out to me
kati yagenda obutasobola reaching out to me ne mwesooka nengula gadgets ezange nengula gadgets ezange nengula ka camera kange akatonawo ka M50 nentandika naako ne microphone yange kati mu musaala si mu musaala sebo iye mu misaala kate bakugamba owaye nga toweereza ssente ewaka nga tebagamba nti owaye nga toweereza ssente sente nziguzeemu kamera eyo investment eyo investment mba nkola business personally wali olina passion nali nina passion era kyova olaba ne talent ne wembeera njogera mu show zange ondabyeko talent weeri so nali nina passion nga nina talent nga mpulira njagala kubitandika nga mpulira nina ebbanja so awo we lutandikira Semakula agenda okusisimuka nga already nkoze ka page awo natandika ne show ya Spice Diana nga si interviewing nga kuna ku muyimbi so kati omugwamu otya ziba zitya DJ Ram is one of the best DJs at Dubai in a club Silk okwabadde bakaro kasita gwe ngenda nembulira mu plan yange ne mugamba Ram njagala kutandika kino na kino abaana babitusazaako awe Dubai Ram amudatinga Ram agenda mu wasabiki naye nga mukazi wattu ndi ku business okitegeera so kati nangamba omanyi wano watera okubawo abayimbi tugenda kuyingiza Spice Diana getting ready this and that so kati ngenda ku kisaawe nga simanyi na mateeka ga kamera Dubai tomala gakozesa kamera just like that nga ngenda ku kisaawe nga nsangawo abantu sina na videographer abavubuka betwajja nabo gaye yangamba nangamba huyo omuyimbi ajja muddukire nga sina na muliro ku kamera era nalina akamujjako nti kamera nezikirirawo weefu nengendayo tuli walo ku Dubai airport Spice Diana atuuse biki ne tutandikirawo kati nzirayo waka online zo zikopambano boolabyeko engeri gye bakolamu ba just bibyo nali sibatunulira kubanga nali na sifuna budde buba watching bambi nali sifuna budde buba watching so this is just like inborn nakola bukoze ebintu nebyekola kati ne malo mujjako akazindalo ne kamera nevaako nezikira nenzirayo wakanga simanyi na ku editinga bambi video nga we nagikwata nga negaya ngamba genda huyo omuyimbi genda byonna mu ebiri olwabijja ku kamera we pane excitement nembikuba ku YouTube nembijja ku YouTube nembiza ku Facebook page yange kati Musa agenda okujja okukomawo okunkubira nga avudde mu bulwadde mutabani we oba yali mulwadde oba muwala we kuba mutabani we sijjukira bulungi ng'olwedde natandise dde otambuza ekintu awo ekyatandikira kati yo vidiyo eyo omusasi waffe byamuyiga wagijjayo oba ekyaliyo it is one of my best videos eyasinga olabibwa eyasinga no like best performance whereby nti nakikola like a professional yali akikoledde ebbanga nti nno olumu neegomba nziremu nkolemukko nga we nakola neeyo energy naye simanyi oba nsobola it was so much like too much ate manyi byamuyiga manyi waliwo vidiyo zotuuka ne weetunuulira nosooka nolaba nga wallahi gy'ovudde energy gye nayina edda excitement yali amaanyi ng'olumu n'abawala ndooza mbanyiiza nga bagamba lwaki olowooza nti obanyiiza anti lumu waliwo nangamba naye naawe sakumukka njogerera kumu kubanga nga ndi super excited like okubanga nkola kyenkola nga tolina nakyo ngamba so now omulimu guli waguvaako omulimu naguvaako lwa corona naye saaguvaako lwakuba ntandise media nasigala ndi ku media nga n'omulimu ngukola so apparently it is media ne speed because the other one was personal ngamba back then nga wontandika apparently it is my media and Speed Express Tours and Travels naye nga negundi ne brand yange nga yo eriko ne ba sponsors abalala naye guno mulimu gwenkola Dubai ate nga ndi brand ambassador waagwo so Dubai fe kiri kitya nga Kavutoni kiri kitye Dubai eyo batuwulira oba tuli ku byaffe ate nali kutegedde ntya naye nga sinaba kugira nga sinaba ku highlighting ku kicho ninako sponsors banga balala ayagala bogerako Academy of course bogereko no problem
eno platform yo muzanganda nena bagambe batuwe sente by the way olwa reach yaffe y'amaanyi nnyo bakama bange ndoza bawulira era ngenda kubeera mbayitamuko Roast Coffee Academy bansupportinze nnyo nabo bambi bano bayigiriza bana kukola coffee babarista bagenda e Dubai bonna be baba traininga nti omulimu gwa barista e Dubai kati gufuna nnyo so kati bojango inayo ka course on top of which ngokajja mu Roast Coffee Academy really kabeera very rich oba ogenda kufuna omulimu ng'ategwa bbeeyi so kati nabo bali among my sponsors. Yeah. So then Speed Express Speed Express beba official sponsors bange then nekudako Roast Coffee Academy. Yes. Now kati Hadijja Kigozi n'akigala. Hadijja Kigozi n'enzirako tulinayo n'abantu abalala of course bagezaako abajja mpola ate nga n'abalala era abagala okusponsoringa omuwala omulungi nga nze mwena mbakoola mwanguweko basupportinga omumbejja neze nakusupportinze dda kale kiri kiti abadde otugamba Captain Dubai tubawulira ate nali kutegedde kyankulabye anti goyizo bonda naye ngeeyo kati views ozijjawa ffe tulina ku wifi e Dubai bali bayabe Somalia bebalaba nange views kati ozijjawa ffe tulina ku wifi e Dubai anyways okola omulimu gw'amaanyi nnyo like otu updatinze nnyo naddala mu lockdown yawo twabalabanga nnyo obudde bwonna nga tubeera tubalaba so tubalaba naye lwaki bwe muba muva e Dubai toliyo kye mundeeterayo kiki mulaba nnyina nnyo bawulidde bonna abali eyo bannange mulaba nnyina nnyo bannange ze munfeeko bannange nnyina ebizibu byange bawulidde naye nga kirungi nnyo okuba nga mutugoberera bannange kizaamu nnyo amaanyi timutambula naffe ebyaddala naffe tukola kalisaaki akatonotono mutulaba then ne Uganda nabo batulaba nnyo ekintu mukikasukira ddala tukikasukira ddala so tukulabira ddala bu clips tubusalira ddala ne musalamu ne TikTok ne tukolamu ne TikTok kale njaga tutunulira olwaleero ku byonna by'okoze ku media yo now that kyoliko njaga tukiwa obudde stories za kika kitoteekako ng'ogyeko okulaga abantu abali Dubai tumanyi waliyo abagamba nti babonaabona buli otwogera omwana agenze Dubai kubonaabona kujja mangu awo olina bw'otuukirira Kyeyo abali rich abalina ku mirimu emirungi n'emibi so kati eno media erika ebintu ebyenjawulo abantu beetaga ne bajja ne babirabako naddala ebintu ebiri e Dubai eyo nti ffe tetutunuulira ku bantu balina bizibu byokka abaana mwe bali mu Dubai era abagenze ne bakola ssente nga baziryako era ng'obalaba abaana gye bali abasula mu bifo eby'ebbeeyi abaana gye bali abafuna omukisa balina abasajja abazungu so kati sinti ne Dubai kubeera kubonaabona kadaama just abantu b'omu Uganda bakikwata bubi mpozi oba n'engeri abankuba abamu gye beetwalamu okitegera ku social media ne bibalaga abantu naye nga si buli omu nti naalimu eyo embeera waliyo kati ba plumbers waliyo ba teachers waliyo ba nurses e Dubai nga bafuna ne sente ennungi otera obatuukako n'olaga picture eyo ntera okubatuukako ne ndaga picture eyo waliwo doctor gwe ngenda okukolagana naye tubeere nga tubaleeteranga emboozi y'okubeera nga musobola okwerabirira engeri gy'osobola okupreventingamu infections ng'oli mu nsi etaliiyo ebintu by'osobola okukola like preventions and cures so kati neyo nayo program egenda kubeera erodinga very soon ng'ogyeko pokopoko ono gwe tukola so bali mu bizibu biba bya ddala eyo wootuukayo abali mu bizibu biba bya ddala abaana gye bali nga bazaala naye nga tebamanyi ngeri yakuddamu wano like stands zibazaala nga bazaala mwana bazaala bawalabu nedda mu baana bannaabwe ayinza kati okuzaala kati omulenzi n'afuna pressure naye n'atya n'omuwala naye n'amuleka awo nga n'omulenzi naye talina ssente zirabirira muwala n'omuwala naye n'asigalawo ng'ali stranded so bamiitinga batya ng'ate baba bagenze kukola bannange Dubai bulamu bugenda mu maaso nga bw'olaba e Uganda nti waliwo street nti nawanino waliwo paaka waliwo bus station kangeze maid afuluma atya ennyumba n'agenda n'asisinkana Dubai tewaliyo bamaidi bokka ate nga waliyo bamaidi ba mirundi esatu gwe tobamanyi
waliyo maidi asooka abeera mu nnyumba tafuluma yasooka owokubiri abeera ng'agenda ng'akomawo lindako owokubiri abeera ng'agenda ng'akomawo ku weekend ku off ye afuna gy'asula ku off ye no oyo kati ewokusatu owokubiri agenda n'akola 6 days inside mu nyumba y'omuwarabu kati in the evening enkeera off ye n'afuluma n'akomawo ate the other day in the morning wafuluma naddawa n'agenda n'afusula ewala ogenda ku off bakuleka n'ogenda n'ohavingako fun ku off yo n'ofuluma n'ogenda n'osula ebweru n'omala n'okomawo kati naabo gye bali so abeera ng'obwolaba omuntu nga akolera waka ng'alina accommodation whereby nti ku weekend abeera free okufuluma n'atambula n'agenda ate oyo kadamu ow'ekikeeki aba asobola n'okufuluma ku dduuka nga tebamutya kuba already aba afuluma baba bayinza omutumako nga ku grocery aba asobola okugenda then owokusatu ye muntu akeera n'agenda n'akomawo so kati obwakadama mu engeri gye mu butegere no mu Uganda batugamba nti ebbogomu libeera awo ebbogomu empewo ebeera awo empewo ya myaka egi era banga nti omwana amala asala akaguwa ati najja ku airport ya Uganda gwagwamu kukigweramu eyo zino videos naawe abaana bagira bekwasaganya bekwasaganya of course so mu stories z'okola story gy'olaba nga ddala kyali kizibu ky'amaanyi ku munnauganda munnaffe gwe wali osisinkanyeko eyo naddala kyo kyali kizibu naye kyakwewunyisa nga nange kyaneewunyisa anti kati stories nkozo z'amaanyi naye kati kansooke mmaloko nga nange kyaneewunyisa mubeeramu eyo gamba bannaaki kyansukkako olunaku olwasooka nagenda mu bbaala okwata eggulire n'ensinkana omwana omuwala ng'alina emyaka 21 abeera muto n'aŋŋamba ne mubuuza okola mulimu ki n'aŋŋamba nze ndi mubbi wangi tubba ssente nga yava e Uganda atwale obubbi bwewaabwe abutwale Dubai nze ndi mubbi tubba ssente so ako ka clip katambula nnyo it is one of the clips ndowooza akamanyisa abantu yeah so it is one of my biggest challenges whereby neewuunya namubuuza emirundi nga 6 ne mugamba akantu nka posting nanga posting akantu kange Hadijja Brenda Miles nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli e Dubai mukwano nti webale ku reforming nga yetagala mmanya kyali bakati yasettlinga yafuna boyfriend yava mu bwanneeko yali abigattira bamwe naye omulundi gwe nasooka okumulaba yaŋŋamba ffe tuli babbi tubba ssente Dubai ne mugamba okola otya naŋŋamba tubba ssente Dubai okwata omusajja n'ogenda n'omubba but I think abantu bali tubeetaaga ng'oyogera kikyo tubeetaaga by the way ng'oyogera kikyoli so kati awo neewuunya kubanga nali sikiwulirangako namalanga wiiki namba nga mubuuza by the way video ye nagitemako ka clip katono nnyo saagimala nayo ye video gye nasooka okuteekako disclaimer kuba nange we namala ogiraba natandika ojjugumira yannyumiza gye yatandikira obwanneeko nannyumiza engeri gye bimutambulira engeri gy'abba mu ssente kwegamba nantwalamu mu bulamu bwonna naye ndi happy nti kati yafuna boyfriend n'ava mu bwanneeko era yajja amumanyi naye kikyali yajja amumanyi kikyali era ndowooza kapo yaabwe it's a power couple mu Dubai like buli omu agitunuulira agyegomba bakomawo kodi like buli omu abeewuunya omulenzi bamwewuunya omuwala bamwewuunya omulenzi okwagala omukyalo ekika ekyo oba n'omulenzi naye byafaayo bye birimu ennyondo omulenzi kyemmanyi nti muyimbi abamu bagambaga nti anoonya feemu abalala ne bagamba kino abalala ne bagamba kiri naye nga personally nga kyemmanyi oba ne ku interview yange yasembayo gye nabakolako nga kiraga nti bali mu laavu so kati eyo ye interview kwegamba eyasinga okuneewunyisa nze nga ow'amawulire so olaba progress mu byokola ndaba progress mu byenkola nti abantu babyagadde bapikinze interest abalala batandise okubikola nabo batandise okuinspiringa abantu abalala era nga nze so today mu Dubai standing okubeera omukyala akola byokola wekka okulaga amawulire oba waliyo n'abalala waliyo abantu abalala abalaga amawulire
Yeah, naye nga njagama nti nze yasooka okugalaga. Oba oli awo n'abaaliwo besitaamanyako naye nze we nali ngakola namala omwaka nga gumu nga ngakola nzekka. Nga ngalaga nzekka. Paka abalala we bazze nabo nga bagenda bapickinga interest ne batandika okikola. And I'm happy. So I think nga tumaliriza njagala kino sharingira abawala ab'emyaka gyo. Kikutwalira ki okugamba nti kino kigenda soboka ngenda kukikola n'ogamba nti kangule kamera n'otandika wekka training ngako mawulire waliyo training nzeko? No, si training ngako. Era nabeeranga awo nga neeyogeza nzekka mu room ng'abantu bansekerera. Naye nga nze saagala mmanya. Because waliyo kyagala. Nali nkyagala. Era ndowooza we mundaba waneeno ku kamera ndowooza you feel the heat. Yeah. So kikutwalira ki muli? Ogamba nti kamuvinge. Yeah, nkugamba nti nali ngwagwa nnyo omukwano. Nga njagala nnyo omukwano. So this love. Yeah. Yeah. So when nagwa mukwano nebino saddamu kutunula ku muntu yenna. Whereby nti nafuna company, nafuna mukwano gwange. So when I'm bored ngenda neeraba. Yeah, and I enjoy myself so much. Njagala nnyo okweraba. Ngenda nentekako videos zange at least ne malira obudde. Yeah, so kati nkyagala nnyo whereby nti ne mu kukikola natandika okulaba abantu nga batandise okunjagala. Nga batandise okukyagala nga balala bakifunyemu abana bampeereza message nangamba Hadijja ndi Dubai nalaba video yeeno nakuweereza ne link nogamba wow so kati kikuwa amaanyi okukola ennyo notalekerawo n'okwewaayo n'okwewaayo then waliwo n'ebintu ebirala ebimotivating era ekintu ogenda okitandika ng'olowooza oli mu kukola talent yo newesanga nti ate osobola n'okifunamuko akasente so that extra income is a push okitegeera. Yeah, it's a push. Now that oli muwala asomye ebitabo byo byakomawa. Ebitabo byange. Obyenda byonna kati okozesa mutwe. Yeah, nkozesa mutwe. Ebitabo byange gye biri mbiteresa. So bijjayo ddi? Kulabe mu library. Nembikozesa ki? Nobikozesa ki? Gwe wasomera bwereere. Sasomera. Wasoma funa mulimu. Lwe luno oluzungu lwondaba lwenjogera ate era yene netwala gyondaba gye netwalamu omuntu asomeyeko tabeera ng'omuntu atasomangako. Yeah. So kati okusoma basically tekitegeeza nti olw'okuba osomye library and information science ogenda kugenda mu library ogenda mu records otandika okubeera eyo ng'okola oba mu office nedda. Osobola okubeera n'amagezi just nga osobola okuyiiya. Yeah, kati mpandiika script yange nenewandiikira ebintu byange so. So you believe tosobola kustandinga just for a degree joina nti kyekijobba? Yeah. Just beera ne degree kola ebirala. Yeah, osobola kola ebintu ebirala yadde ng'olina degree. Because abantu bangi era bali Dubai nga ba degree holders naye nga ba cleaner. Nga banoonya ssente so suubira nti ekitabo is not si kyo kintu ky'osobola okubeerawo n'ogamba nti yes nasoma kinene okambeere ku kino bwe kiba kiganya oyinzaako awalala. Okay, so Hadijja olw'obudde tugenda kuba nga tukoma wano. I think tujja kuddamu sinkana Dubai. Yeah. Tuddemu okusinkana. I'm coming soon. Nyakubeera. Kibagambye abali Dubai nzija mu kaseera katono nnyo. Dubai balagira ku kyessanyu nga kwegamba omaze okutakinga base eyo. Mbuulira mmanye nti banaaba basanyuse nga nziza. Yeah. Ojja tusooka otu updating tukitegeere nti ojja. Otuweerezayo awo ka clip ng'ogenda okulinnya ennyonyi. Ne tubeera mu class ne tukulindirira. Ati watuukayo video yesooka eyo gy'ogenda okukola eyo egenda kukuleetera abaana bajja kujja ne mubadde tosuubira Captain oli nange kanzija nange like that. Basooka bafuluma ennyumba z'abakama baabwe bonna bajje bannoonye wendi. Ekinaabeera awo. Waliyo. Address ki gye basinga omumanya bonna kuba njagala mbeere bonna be bamanyi. Bagiyita Dubai Daira nga yesinga okubeeramu kyekifo ekisinga okubeeramu Abannayuganda bangi. Kiringa nga onoolaba Kampala. Oba Wandegeya. Bannayuganda bangi nnyo whereby nti community yonna eriwo we basuubula ebintu we bayitikkira emigugu we basibira ensawo so kiringa wonoolaba ekikuubo. Sawa wengenda otuukira. Awo nyini wogenda otuukira. Gwe obeera wala naawo. Nze mbeera by the way nze sibeera mu Dubai for personal reasons. Yeah. Engeri gye ndi public kale nalabanga ng'oyinze viral
ng'abantu bantegedde nnyo mu Dubai nendaba nga sikyasobola kubeera mu Dubai. Wali mu center. So kati nembeera nga nsula Sharjah. But Sharjah is just like it's just like 20 minutes drive okutuuka mu Dubai. Si wa bonna. Naye bana mu mujonzi. Yasoma degree netamuyamba kati ali Dubai ajo. Ya Allah. Kale oyina kyoyagala okuleka. Just njagala nnyo okwebaza nnyo bambi mwenna abansupporti nze. Mwenna abampagidde mu bwa kigozi bwange. I know that I'm not perfect but I'm good. Yeah, ndi muwala mulungi, mukyala mulungi. Mbagala nnyo mwenna abanjagala ate abatanjagala bakwano sibaagalira ddala. Naye bale kwekkiriza muntu oli mulungi. Thank you so much. Kyabatono abamu tebekkiririzaamu n'omugamba bannaake. Ye gwe. Like omukyala omulungi ndi muntu mulungi, like a nice person. Yeah, a nice person. No bulungi oli mulungi. Thank you so much. Yeah, ndi mukyala mulungi kituufu. Kale, Hadijja Kigozi osobola okumufuna ku YouTube gendo searching HK Media. Obere ngofuna emboozi ez'enjawulo z'abagambye obulamu e Dubai butambula buto bulungi n'obubi abakoze n'abatafunye byonna abiteeka ku platform emu e Uganda batandise nayo okukola content waffe. Yeah. Natandikirawo nga nakajja wano eno lwansonga nti nina okusigala nga nkola emirimu gy'abakama bange. Wenyimirira nabo baba bayimiridde kubanga I'm their face. Ndi face yaabwe. So ne Uganda content naye kwali mugende musubscribinge. Nesanga abaana bava Kata, abaana bava Saudi gye sobola tuuka, abaana bava mu nsi ez'enjawulo. Yeah, so kati bakubira n'abayimbi bamwe bonna kwe bali ku channel yange. Yeah. Kale olw'obudde tukomye wano Zerujja badde na Hadijja Kigozi ku YouTube kwali Capital Music subscribinga sharing emboozi yaffe ate yongera okubanga otugoberera paka ate program yaffe naddako Hadijja tujja kuddamu tusinkane nga ndi Dubai gojjo okunkima ku kisaawe bukiripu nja buteekayo nga mukyala wange yabe sharinga kirungi okujja n'omukyalo banzijenzeka kekasemberayo ddala nzeka banzije n'omukyala chikola kitya mbulya kinkolera kitya okujja n'omukyala ne bitakola simanya nti gundiyo simanyi gw'oli otya naye nga walize n'onyumirwamu nga gw'okusooka n'olaba bitambula bitya then oluvannyuma n'oleeta mami. Thank you. Tukomye wano bye. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abaziba tukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi tovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still
ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.